Ab'ekitongole kya KCCA nkya ya leero bakedde kumenya buyumba bw'abasuubuzi abakolera ku luguudo lwa Namirembe Road okuliraana ekkanisa ya Bethel Healing Center awali Pride Theatre ng'ekikwekweto bakitandise essaawa 10 ng'obudde bukya. Obuyumba bukoneddwa mubadde mutundirwamu byakunywa era ng'obwedda abasooka kubukoonako mabaati ne babuteeka ku mmotoka ne butwalibwa yadde ng'obumu bubawadde akaseera akazibu okusobola okubumenya. Bukedde TV weeviridde mu kifo kino nga tewannalabikawo musuubuzi yenna wadde nnyini kayumba okuggyako abaana abalonda ebyuma bya scrap. Akuliddemu ekikwekweto kino Kiwalabye Deus ategeezezza nti bannannyini buyumba buno baabalabula dda ne babawa ebbanga lya myezi 3 ne beesuulirayo gwa Nagamba. Ebintu bino obuyumba buno babuwoninga myezi kati 3 tubagamba bajjawo ebintu byabwe bo babifuula muzanyo naye kati ekiseera kituuse buli muntu gwe tuwoninze okubanga ajjawo ebintu bye obanga ffe tubijjawo tubitwala gye birina okuterekebwa ate gye banaabijja babitwale gye birina okubeera. Tugamba buli wantu we tuwoninze abantu beggirewo ebintu naye bano tubawoninze enfunda nnyingi kati mwezi gwa 3 era tugenza okukomawo leero deadline yabwe ng'eweddeko leero kwe kugjawo ebintu bino ze ku luguudo luno okusinga tuli ku luguudo lwa Namirembe Road paka Jinja Road. Mathias Sebwato yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.